Olubereberye Essula 26. Ne wagwa enjala mu nsi endala so si eyo ey'olubereberye yagwa mu nnaku za Ibulayimu. Isaaka n'agenda eri Abimereki kabaka w'Abafirisuuti mu Gerali. Mukama n'amulabikira ng'ayogera nti, toserengeta mu Misiri, tuula mu nsi gye nnakugambako, beera mu nsi eno nange n'abeeranga wamu naawe, era nnaakuwanga omukisa, kubanga ggwe n'ezzadde lyo ndiba wammwe ensi zino zonna, era nnaanywezanga ekirayiro kye nalayira Ibulayimu kitaawo, era n'ayazanga ezzadde lyo ng'emmunyeenye ez'oku ggulu, era wandiwa ezzadde lyo ensi zino zonna, ne mu zzadde lyo amawanga gonna ag'omu nsi mwe galiweerwa omukisa. Kubanga Ibulayimu yawuliranga eddoboozi lyange, ne yeekuumanga bye namulagiranga, bye namukuutiranga, ebigambo byange, amateeka gange n'ebiragiro byange. Olw'omukaaga Isirayiri n'atuula mu Gerali. Basajja baayo ne bamubuuza ku mukazi we, n'ayogera nti ye mwannyinaze, kubanga yatya okwogera nti mukazi wange, basajja baawo baleme okunzita olwa Lebbeeka, kubanga yali mulungi okulaba. Awo olwatuuka bwe yali yaakamalayo ebiro bingi, Abimereki kabaka w'Abafirisuuti n'atunuulira mu ddirisa, n'alaba era laba Isaaka yali ng'azannya ne Lebbeeka mukazi we. Abimereki n'ayita Isaaka n'ayogera nti, laba, mazima ye mukazi wo, naawe wayogera otya nti ye mwannyinaze? Isaaka n'amugamba nti, kubanga nnali njogera nti nneme okufa ku bubwe. Olw'ekkumi Abimereki n'ayogera nti, kino kiki ky'otukoze? Omu ku bantu yandisuze ne mukazi wo nga talowoozezza, naawe wandituleseeko omusango. Abimereki n'akuutira abantu bonna ng'ayogera, buli anaakwatanga ku musajja oyo oba mukazi we talirema kuttibwa. Isaaka n'asiga mu nsi eyo, n'afuna mu mwaka ogwo emirundi 100. Mukama n'amuwa omukisa. 13. Omusajja n'akula ne yeeyongerayongeranga okutuusa bwe yali omukulu ennyo, era yalina embuzi ze n'ente ze n'abaddu bangi, n'akwasa Abafirisuuti obuggya. Awo enzizi zonna abaddu ba kitaawe ze baasimira mu nnaku za Ibulayimu kitaawe, Abafirisuuti baali nga bazizibye era nga bazijjuzizza ettaka. 16. Abimereki n'agamba Isaaka nti, genda tuveeko, kubanga otusinga nnyo amaanyi. Isaaka n'avaayo n'asimba eweema ze mu kiwonvu eky'e Gerali, n'atuula omwo. Isaaka n'ayerula enzizi z'amazzi ze baasimira mu nnaku za Ibulayimu kitaawe, kubanga Abafirisuuti baaziziba Ibulayimu bwe yamala okufa, n'aziyita amannya gaazo ng'amannya bwe gaali kitaawe ge yazituuma. 19. Abaddu ba Isaaka ne basima mu kiwonvu, ne balaba omwo oluzzi lw'amazzi amalamu. N'abasumba ab'e Gerali ne bawakanya abasumba ba Isaaka, nga boogera nti amazzi gaffe. N'atuuma oluzzi erinnya lyalwo Eseki, kubanga baawakana naye. 21. Ne basima oluzzi olulala, era n'olwo ne baluwakanira, n'alutuuma erinnya lyalwo Situna. N'ajjulukuka okuvaayo, n'asima oluzzi olulala, n'olwo ne batawuluwakanira, n'alutuuma erinnya lyalwo Lekobosi. N'ayogera nti, kubanga kaakano Mukama atugaziyizza, naffe tulyalira mu nsi. 23. N'avaayo n'ayambuka e Beeruseba. Mukama n'amulabikira ekiro, n'ayogera nti, nze Katonda wa Ibulayimu kitaawo,
totya kubanga nze ndi wamu naawe, era naakuwanga omukisa, era naayongeranga ezzadde lyo ku bw'omuddu wange Ibulayimu. N'azimba ekyoto eyo n'akoola erinnya lya Mukama, n'asimba eyo eweema ye, n'eyo abaddu ba Isaaka ne basimayo oluzzi. 26 Abimereki n'alyoka ava mu Gerali n'agenda gy'ali, ne Akuzasi mukwano gwe, ne Fikoli omukulu w'eggye lye. Isaaka n'abagamba nti, kiki ekibaleese gye ndi? Bwe muba nga munkyawa era mwangoba gye muli. Ne boogera nti, twalabira ddala nga Mukama ali naawe, ne twogera nti wabeere nno ekirayiro gye tuli wakati waffe naawe, era tulagaane endagaano naawe, obutatukolangako kabi nga ffe bwe tutakukwatangako, era nga bwe tutakolanga kantu wabula ebirungi, era ne tukusindika n'emirembe. Kaakano ggwe oyo Mukama gwawa omukisa. 3 N'abafumbira embaga, ne balya ne banywa, ne bagolokoka enkya ku makya ne balayiragana. Isaaka n'abasiibula ne bamuvaako n'emirembe. 32 Awo olwatuuka ku lunaku olwo, abaddu ba Isaaka ne bajja ne bamubuulira ku luzzi lwe baali basimye, ne bamugamba nti, tulabye amazzi. N'alutuuma Siba, erinnya ly'ekibuga kyeriva libeera Beeruseba ne leero. Esawu bwe yali nga yaakamaze emyaka 40 n'awaasa Yudisi omwana wa Beeri Omukiiti, ne Basimansi omwana wa Eromi Omukiiti, ne banakuwaza Isaaka ne Lebbeeka emmeeme zaabwe.